Eyatundidde Ensenene Munyonyi ya Uganda Abizadde mutabani wa President Omubbi Asuze Munkomyo. Obuganda busuze bulindaala okwetaba mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mutabani II ag'emyaka 66 enkya ku Sande ekigenda okuddukibwa mu nkola eya ssaayansi. Lukoma Nantawetwa yasimye okulabikako eri Obuganda enkya ng'asimbula emisinde gino mu lubirirwe olw'Emmengo. Emisinde gy'amazaalibwa g'empalabwa gigenda gimu ku mikolo egikuzibwa mu bwakaka bwa Buganda ku mulembe guno omutebi gibeerawo lwa Sande ekulembera amazaalibwa g'empologoma agabeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 ogwakafuumulampa buli mwaka. Emisinde gino gya byafaayo nnyo anti gikwata ekifo kisooka ku ssemazinga wa Africa ate nga gikwata ekifo kya 21 mu nsi yonna olw'omuwendo gw'abantu abangi abagyetabamu. Olwaleero babaddewo akasiki ak'emisinde gino omubadde enteekateeka y'ebyoto ebikumiddwa ku mbuga z'amagombolola mu masaza gonna ne babangulidde abavubuka n'okubalambika ku nsonga y'obulwadde bwa mukenenya. Ssentebe w'olukiiko luteesiteeso lw'emisinde gino myuka asooka wa Katikkiro era minisita avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu n'obuyiiya Oweekitiibwa Dr. Hajji Twaka Awaase Kigongo agambye nti ebyoto okwetoloola Buganda okutwalizamu bitambudde bulungi era bijjumbiddwa nnyo abavubuka. Oweekitiibwa Kawaase akubiriza abantu ba Ssaabasajja obutajja mu lubiri okuggyako abo abayitiddwa olw'okwerinda ekirwadde kirumima mawuggwe. Abafunye ebbaluwa mwenna essaawa zigenda okuwera 12 kitundu ng'oli mu lubiri kye kikulu kya byonna ate era tukusaba ogondere ebiragiro byonna ebiteekeddwawo mu lubiri ebbaluwa yo togirekaayo. Bw'oba ojja mu mmotoka yo jangu wekka toteeka mulala talina bbaluwa ajja kufuna obuzibu. Atalina bbaluwa tomuteeka mu mmotoka bw'aba nga teyafunye ebbaluwa jangu wekka ebbaluwa ekuyingiza. Nkitegeddeko n'abaami b'amasaza bonna beeteeseteese bulungi okubaaniriza ku masaza enkya tunaagenda okusimbula wano mu lubiri nga n'amasasa gasimbula era nga n'abamagombolola bonna beeteeseteese bulungi. Kale ffenna tukikole enkya mbeebaza okuba abawulize eri Ssaabasajja Kabaka buli kaseera ne muwulira eddoboozi lye. Minisita w'ebyenjigiriza ebyobulamu ensonga z'abakyala n'ensonga za ofiisi y'Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma akubiriza abantu b'Omutanda bajjumbire enteekateeka y'enkya. Tulowooza nti buli muntu enkya ayambale omujoozi gw'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ag'omwaka guno. Asobole okujja mu bantu, asobole okujja mu nsi alage n'obuwulize. Atasobola kudduka ajja kutambula, atasobola kutambula waakiri agusiibemu. Tusobole okulwanyisa mukenenya n'okusaasaanya obubaka obugenda okumala mukenenya mu Buganda ne Uganda. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga yalagidde abantu bajjumbidde, abakulembeze bakunze abantu ne bagula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 66. Twebaza nnyo beene olw'okulagira, olw'okuwabula aye n'okutukulembera obulungi. Awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Abavubuka n'abantu ba Kabaka okutwaliramu mu ggombolola 6 mu ssaza Mawugola beetabye mu nteekateeka z'ebyoto ku mbuga z'amagombolola nga bakulembeddwamu ssentebe w'olukiiko lw'abavubuka e Mawugola Mutebi Ronald beeyanziza nnyo Ssekkeso olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa mukenenya era ku mbuga ya ggombolola ya Ssaabaddu Mateete omumyuka w'olukiiko lw'abavubuka e Mawugola nga eddiini w'abayizi ku Muteesa the First University Paddy Kiganda Ssenkungu afalasidde bavubuka banne bongere okwekuuma mukenenya anaafuukidde ddala namutta. Bannange njagala kubasaba abavubuka mumpulirize nnyo. Mwekuume mbegayiridde mwekuume nawookera wa siriimu. Kakasa buli ali wano ateekwa okuba okoseddwako. Bw'oba tomulwadde namukaddewo olina ow'Oluganda ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno lwaki? Njagala kubabuuza abali eno katutumeyo ku kataka. Abali ku kataka njagala okubabuuza. Mwe temwegomba kufuna ku myaka ng'egyaffe abali eno. Ate kabadde keetalo kennyini olwaleero lwonna ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bitundu ebyenjawulo bagula emijoozi gy'emisinde mu kweteekerateekera olunaku olw'enkya. Abasangiddwa mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo nga bagula emijoozi bategeezza nti Magulu Nnyondo bw'aba alagidde tebasobola kusigala wansi ku ttaka.
Kalyango Peter nivudde natete ngera ngakola mu saloni era neetesese nja kuddukira ewaffe mbadde ndi bize nga ndi mu kukola era wenfunidde obudde era ne boda yiyandeese nze Mutabani Robert navira ddala eyo obulemeezi gye bayita enkalunkalu Luweero zirobe sabukawunte naye nkya misinde gya Kabaka bane njagala nnyo Kabaka siri Muganda naye njagala Kabaka era nkya nange kiti nagiguze dda enkyambukereza nkokola teera kuddoka ku lwa Kabaka wa Buganda nze mulimba dinakana mara tunyana mijozi naye enchakumacha atugene tuduke misinde mbulu mu kiseera kyekimu ne bannabyabufuzi mu bitundu ebyenjawulo olwaleero bongedde okugulira abantu baabwe emijoozi era omubaka nga mubaddemu omubaka wa Bukuya mu disitulikiti y'e Mubende Dr. Michael Bukenya owa Bukoto West mu disitulikiti y'e Lwengo Mohammed Sentai Muyanja n'abalala era wano mu Kampala omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kampala Shamim Malende asibye mu ggombolola ettaano eza Kampala ng'agabira abantu emijoozi. Agambye nti emisinde gya Kabaka gikwata kuli muntu yenna mu ggwanga olw'omulamu ogw'okulwanyisa siriimu. Atusiibye tutalaga Kampala district nga tujjukiza abantu baffe okubeera nti beetaba mu misinde gya Kabaka birthday run egiri olunaku olw'enkya era bannakampala tubagabidde emijoozi egiwererako ddala mu divisions 5 era nga zino kuliko Kawempe, Lubaga, Makindye, Central wamu ne Nakawa. Bannakampala beeteefuteefu era bonna basanyufu nnyo ebyensusso okulaba nti enkya badduka. Emisinde gino gyatandika mu mwaka 2011 era Maasumoja yasimba emisinde egyo ne gitandikira mu kulwanyisa obulwadde bwa fistula mu bakyala bannakazadde nadda mu kulwanyisa obulwadde bwa sikosel ate nga mu kiseera kino emisinde gino gisimbye ku kaweefube okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Emisinde buli lwe gibaayo Kampala akwatira namungi w'omuntu ng'abaddusi batolontoka engendo ez'enjawulo waliwo abadduka kilomita 5 kilomita 12 era abamu ku baddusi abateera okuteekebwako ennyo eriiso ye Mulangira David Kintu Wasajja atera okutolontoka kilomita 21. Wabula kaakano emyaka ebiri ng'emisinde gino gitaataaganyizibwa obulwadde bulumya mawuggwe giddukibwa mu ngeri ya kinnassaayansi nga n'olunaku olw'enkya beene wakuubira abaddusi batono nnyo abayitiddwa mu butongole mu Lubiri e Mengo ate abantu ba Ssaabasajja abalala enteekateeka zaakoleddwa nga bakuddukira ku mbuga z'amasaza n'ez'amagombolola n'eyo gye babeera. Emisinde gy'enkya giri ku mulamwa okugamba nti abaami tulwanyise mukenenya tutaase abaana ab'obuwala. Giwagiddwa kampuni ya Airtel Uganda, DFCU Bank, CBS FM, BBS Telefina, UNAIDS n'abalala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Hotels Mouth Freshener onywedde sigala mwenge oba owunyaakamwa olidde galiki wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwawo fuuyira Hotels mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Hotels Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika ebyenjawulo ate nga tekaddiwo. Kimenya amateeka okuggyawo akapande akakugira okwonoona obutonde bw'ensi mu kifo kyonna akasibwawo ekitongole ekikuuma obutonde ekya NEMA ng'omuwabi wa gavumenti David Baxter bakibinga bwannyonnyola. Akawaayiro 16 ak'etteeka erikuuma obutonde bw'ensi 2019 musango gwa Naggomola omuntu yenna okuggyako envumbo oba giyite siiru eya NEMA gye beetadde ku kifo oba akakumaniso konna nga kayimiriza omuntu oyo okukola emirimu n'akaggyako nga tafunye lukusa era omusango guba gumusinze kusasula obukadde 40 oba okusibwa emyaka 3 oba byombi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abakulembeze mu bitongole bya gavumenti abakola emirimu mu ngeri ya gadibenga lye bakikomye nti kubanga bano be balemesezza obuweereza okutuuka ku bantu n'okulemesa eggwanga okukula. Abadde yeetabye mu mmisa ey'okwebaza omutonzi olw'emyaka 50 ng'ekibiina kya Daughters of Charity Erweza ekirabirira baakateyamba n'okulyowa emyoyo nga kiweereza mikolo gibadde ku Eklezia St. Joseph Catholic Parish Erweza n'ategeeza nti kyandibadde kirungi nnyo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuyigira ku bantu abeewaayo okuweereza omutonzi waabwe babakoppe baweereze eggwanga watali kujula. Obuweereza bwammwe bwesigamye ku bumalirivu nakwemalira ku kyekyo ekyabayitirwa era kyakuyiga eri ffenna empeereza ey'ekibogwe gye tulaba mu bitongole bingi nnyo mu nsi yaffe tugiraba kubanga ababiweererezaamu tebalina kwewaayo
tebabyemalirako ate si bamalirivu bakolaga dibenga lye era ekyo kye kiruma bannayuganda enkola eya kibogwe kanaggweramu eyo bannayuganda banyiivu olw'empeereza eyo olw'enkola ey'ekibogwe naye bwe weetegereza abakola mu bitongole ebyo tebalina bumalirivu tebalina kwewaayo bwe weemalira ku kintu ofuna okwagala ofuna omuliro ogubugujja okukikola ate bw'ofuna okwagala ojjula essuubi ate bw'ofuna essuubi oba ofunye amafuta agakutambuza ne bw'owulira ng'okooye. Ku mukolo gwe gumu kubaddeko n'abasisita abakubye ebirayiro ne beeyama okuweereza omutonzi waabwe obulamu bwabwe bwonna nga bano Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga abasibiridde entande y'okuweereza omutonzi waabwe n'omutima gwabwe nga banywerera ku birayiro bye bakubye. Akuuma entebe ya Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala era nga ye musumba wa Kasana Luweero kitaffe mu Katonda Paul Semwogerere alaze obwennyamivu olw'abazadde abamu ensangi zino abatunda abaana baabwe ab'obuwala okufunamu ensimbi ne batuuka n'okubafumbiza nga bakyali bato ddala. Mulembe gwaffe guno ate naguno naddala mu budde buno bwa covid mutegedde abaana baffe ab'obuwala bangi tebafuniddeko bingi bafuuse kasukaali kaffe era abamu tubagabye bakyali bato kwala kasitompaamu 1000 wa bodaboda gabeera muwala waayo kwala bafudde byanfuna kyabalinamu kyamugaso kirala kyonna kyonna kyetwalabamu kujja kugoberera mbeera temukyasoma n'onywayo omusajja naffe tumye ku bintu embeera eriwo ate nga yennyamiza abaana netubawaayo nga tebannaba kwetuuka ate nga negye bagenda tebakakaawo ku kasi. Yeebaziza nnyo abazadde abawaddeyo abaana baabwe abawala okuweereza omutonzi n'agamba nti singa abazadde tebawagira baana kumanya Katonda waabwe eggwanga ery'enkyolo lijja kuba mu matigga. Abakulira ennyonyi y'eggwanga ya Uganda Airlines balangiridde nti baakugatta ensenene ku byokulya bye banaagabulanga abasaabaze abatambulira ku nnyonyi z'eggwanga okuli ezigenda ku ngendo empanvu n'ennyimpi. Abakulu okutuuka ku ekyo kyaddiridde omusaabaze omu ategerekese nti musuubuzi wa mu Kampala ayitibwa Paul Mubiru okuyingiza ekiveera ekinene ennyo ekyabadde kikubyeko ensenene mu nnyonyi ya Uganda Airlines ekika kya Airbus namba 338 EO eyabadde etikka abasaabaze ku kisaawe Entebbe ng'eyolekera e Dubai. Mubiru yaleeseewo akacyankalano ku nnyonyi bwe yatundiddeko ensenene obwedda zaasenera mu buveera obweru nga buli lubatu yabadde alutunda singi omutwalo gumu ng'eno abasaabaze bagula bwe balwana. Kaakano abakulira Uganda Airlines bafulumizaawo ekiwandiiko nga bavumirira ekyakoleddwa nti kyaswaziza nnyo ennyonyi y'eggwanga wabula nti olw'akabuguumiriro akazzeewo ng'abasaabaze bayayanira ensenene basazeewo nazo bazigatte ku byokulya bye banaagabulanga abasaabaze. Kyokka balabudde abasaabaze obutaddamu katemba ng'oyo ennyonyi bwe baagifudde akatale ak'okutundirako ensenene. Ebyo nga bikyali bityo, Paul Mubiru eyayikoledde katemba ku nnyonyi ng'atunda ensenene yeetabidde akalimu obuwuka ekibiina ekitaba abasuubuzi b'omu Kampala ekya Kasita kisazeewo okumubonereza. Ssentebe w'abasuubuzi Thaddeus Musoke Nagenda agambye nti Mubiru bamumanyi bulungi era beewuunya ekyamunaawudde okukolera katemba ku nnyonyi eyo ng'ate musajja mutambuze atava ku nnyonyi. Agambye nti katemba wa Mubiru ayolekedde okufiiriza abasuubuzi banne lwa nsonga nti mu kiseera kino babadde boogerezeganya ne kampuni ya Uganda Airlines babakendereze ku bisale ng'abasuubuzi ba Uganda naye bino byonna bye yakoze byandibannyika. Kati okutandika okudda akatale okukateeka mu nnyonyi y'eggwanga ekyo kyatukubye wala tulwanyisa batembeeyi batundira ku makubo ga mu Kampala. Kati oli addidde akatale n'atandika okutembeeya enseenene mu nnyonyi y'eggwanga. Ekikolwa ekyo kibi nnyo era tekikkirizibwa. Ate nga si lwe lusoose musajja wa ffujjo nnyo empisa ze zisiiwuukira ku nnyonyi. Tuba tutambulangako oluusi n'Abachina batubbira ku nnyonyi nga babasiba. Oluusi ne bababaaninga. Kati ng'ono tuyinza okumubaaninga obutaddamu kulinnya Uganda Airlines enkizo gye tubadde tufuna ng'abasuubuzi ku nnyonyi eno okubeera nga tagiganyirwamu. Tulina obusobozi n'okumubaaninga n'okutakozesa nnyonyi yonna kubanga ennyonyi zonna tulina entekeeragana nazo. Naye nga tetunnaba kutuukaawo engeri gye yeetonze kijja kusinziira. Ye Mubiru ayogerwako awaliziddwa okwetonda mu buwandiike era ategeezezza nti mu bbaluwa ye okutundira ensenene ku nnyonyi teyakigenderedde yayagadde kuzannya kazannya asanyuseemu ku bantu ate ne yeesanga abantu bakijjumbidde.
I am sorry to the fellow countrymen and women, the staff of Uganda Airline, passengers and everyone. What appears as vending in the video was all for communal purpose but never for transaction gains. I continue to send in my apology and I ask you to make my apology public so that the another parties affected can also forgive me, and also I recorded video of my apology. Yours Paul. Sawa kwetonda buli omwe kwekyanyiziza ne airline yonna ndire Ensenene ku Munyonyi. Sawa kwetonda yasirikiddamu. Byonna ebyabadde ku Munyonyi byakwatiddwa katambi akasaasanye mu nsi yonna era newankubadde abasaabaze abamu babadde banyumirwa ebyabadde bigenda mu maaso, abandi balabiddwako nga beesiwala. Abantu bataano bafiiridde mu kabenje ka mmotoka akagudde ku luguudo oluva ekyegege okudda Mbende. Mmotoka ya taxi Toyota Haas Drone namba UBF 534 bwetumeraganye ne pickup Toyota Hilux namba UAY 052Z mu district y'Ekyegegwa. Kitegeezeddwa nti taxi ebadde eva ku ludda lw'e Kasese ng'edda Kampala ate nga pickup ebadde eva ku ludda lw'e Kampala. Omwogezi wa poliisi atwala ebitundu bya Rwenzori West Vincent Wesige agambye nti abantu ababiri abadde ku kabangali bafiiriddewo mbulaga ate abasatu abafudde babadde batambulira mu drone. Abafudde kutegerekeseko Hamidu Kawuntura, omulala ategerekeseko lya Kajimu ne Asasira Caroline Prima, abalala tebannamanyibwa. Bo abakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro ery'Ekyegegwa Health Center 4. Radio ya Ssaabasajja Kyabassa esiimiddwa byansusso olw'okudduukirira nga bali mu bwetaavu naddala ku ludda olw'ebyobulamu mu kiseera kino nga bannayuganda bangi bongera okufuna ebirwadde nga beetaaga kugenda mitala amayanja okujjanjabwa. Aliko omuwandiisi mu bulabirizi b'ennamirembe the Reverend Canon Nelson Kaweesa yasiimye Kyabassa bw'atyo era n'anenya nnyo gavumenti okwesulirangayo ogwa naggamba ku by'obujjanjabi. Canon Kaweesa abadde akulembeddemu okusaba ku kwebaza omutonzi okusobozesa Maria Goretti Nabbuto yamaliriza diguli mu by'obusawo mu Kampala International University ey'Ishaka Bushenyi. Ono ajjukirwa nnyo nti yalina ekituli ku mutima mu mwaka y'olukumi n'ayambibwako radio ya Kabaka Kyabassa. Mu mwaka ogw'olukumi abantu ne bamusondera ensimbi ezamuyamba okugenda ebuyindi okulongoosebwa. Reverend Kaweesa abadde kyengera mugongo n'agamba nti abantu bangi batuuka okufa olw'obutaba na busobozi genda bweru wa ggwanga kwe kusaba gavumenti ebakwatirengako. Etapozi nebalizanya ku programs nyingi nnyo era abantu bangi nebakwatirwa kwa yibaddanga omwana ng'alajanye nnyo era ne batakoma ku ekyo mu kaliisoliiso abasajja abo babbe mu Kivu ne Kabaka Toluwama n'abalinga mu programu eyo tebamalizanga programu nga tebogedde ku Nabbuto muddukiriza omwana alina okutuula ku mwana waggwanga era nawulira olumu nga basoomoza ne Kadino Wamala ono omwana mukatuliki tolya nti Goleti muddukirize sonna nga tola kyakyo Buganda lwali nnyo. Ku mukolo guno Kyabassa ekiikiriddwa omukwanaganya w'ababuliza ba Kyabassa omukungu Godfrey Male Busuulwa eyaliko minisita w'ebyobulamu bwakabaka bwa Buganda w'ekitiibwa Dr. Robert Sebunya nga yalabiridde Nabbuto okuva mu buto bwe agambye nti obulamu bwa Nabbuto buliwo lwa Kyabassa yakunga abantu okuwaayo ensimbi ezayamba okumulongoosa. Aba CBS bakola mu muyitirivu nnyo okuzuula ssente. Abe Mukiibi yabeeranga ku CBS n'ayogera ali committed nti omwana ono Nabbuto must have an operation. Baddanga ku radio ne boogera amannya g'abantu abagagga. Tetulina bakuwulira ggwe kaliisoliiso okola ki n'owulira nga aweddeyo $5,000. So we want to thank Abe Sancho. Martin Semakule yaliko mu kuweereza ku Kyabassa omu ku baakulemberamu enteekateeka y'okunoonya ensimbi asibidde Nabbuto entanda ey'okutwala omulimu gw'asomeredde mu maaso era kitwale ng'okuyitibwa wabula tatunulira kukola ssente zokka. Nnyina wa Maria Goretti Nabbuto yeebazizza nnyo obwakaka bwa Buganda, Radio Bujjajja Kyabassa na bonna abamuyambyeko. Kati nga tumaze okukomawo CBS banjulaawo mu bantu bannange Nabbuto akomyewo naye Kabaka yamuwadde basale agenda kusoma paka lwanaakola ki lwanaamalako
ensanyuka nnyo ne batuwa basale Nabbuto n'atandika okusoma. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Kyaddondo eyongedde okulaga eryanyi mu mpaka z'amasaza ga Buganda ezindira kufuva Technical Center enjeru mu ssaza Kyaggwe bw'ekubye Kabula goolo 3-2 bw'etu n'ekulembera ekibinja Masengere. Kyaddondo kati ekikulembedde n'obubonero 7 ate nga Kabula ewanduse mu mpaka zino n'akabonero kamu kokka. Omupiira ogwasooseewo Buluuli yalimaganye n'essingo 3-3. Buluuli yakubiri mu kibinja kino n'obubonero 5, Gomba yakusatu n'obubonero 4 ate nga Ssingo yakuna n'obubonero 3. Ekibinja kino kigenda kuggalawo ku lw'okusooka Ssabbiiti ejja nga 29 n'emipiira 2 nga Gomba yakutunka n'Essingo ate Buluuli batunke ne Kyaddondo. Oluvannyuma lw'ekibinja ekyo baakuzzaako ekibinja Muganzirwazza omuli Buddu, Butambala, Busujju, Mawogula ne Bwekula era bano baakutuuka enjeru ku lw'okusooka Ssabbiiti ejja. Ate mpaka za Uganda Premier League URA Lumbye Vipers omwayo n'egikubirayo goolo 2 ku bwereere zitebeddwa Joachim Ojera ne Cromwell Rothomio. Mu English Premier League ebungereza egisambiddwa olwaleero Arsenal the Gunners ekubye Newcastle goal 2 ku bwereere. Crystal Palace Aston Villa egikubye goolo 2 ku 1 so nga Liverpool yeefunidde Southampton egiwuttudde 4 ku bwereere. Norwich City ne Wolverhampton Wanderers bagudde maliri tewali alabye katimba ka munne. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Mutabani we yali omufuzi wa Angola ayitibwa Jose Filomena dos Santos yamwalula esiridde emyaka 5 wakugimala Munkomyo kkooti ya Angola ensukkulumu eragidde bamusibe olw'okubba ensimbi z'eggwanga mu biseera biri nga kitaawe Eduardo dos Santos akyali mu buyinza. Filomeno dos Santos gwe baakazaako erya Zenu kitaawe bwe yabeerera mu ntebe yegaggawaza n'akatagga. Kitaawe yali yamukwasa ensawo y'eggwanga enzibizina nga yagiddukanya okuva mu mwaka 2013 okutuuka mu 2018. Mu kiseera ekyo omuvubuka yejabaatira mu nsimbi y'omusolo n'adda ne mukati buli nsimbi ze yayagalanga ng'omukono atutubika mu nsawo y'eggwanga n'ajjamu bannansi obwavu ne babakoza akagiri ye ng'olubuto atakulira kuli. Kakana ensimbi ezamuzaalira leenya ziri mu bukadde 500 eza $, omukulu yakwata mu nsawo y'eggwanga n'azijjamu olwo n'azikukulira Ebungereza mu Credit Suisse Bank. Kitaawe Eduardo dos Santos olwava mu buyinza mu 2017 ensi yabeefuulira ye ne mwannyina Isabel dos Santos eyali addukanya kampuni y'eggwanga ey'amafuta. Pulezidenti eyaddako João Lourenço yabaggulako olutalo era neyiwera nti buli kasente ka Angola ke beekomya nga bakyali mu ntebe agenda kabasesemya. Baasooka ne bamukwata mu 2018 ne bamuvunaana emisango egy'obukenuzi era omwaka ogwo guwedde kkooti yamusingisa omusango n'emusalira gwa kusiba emyaka 5 kyokka kkooti n'emuddiramu ekibonerezo ekyo n'egiranga ekiyimiriza. Kakano kkooti ya Angola ensukkulumu yeefukuludde ensonga ezizizza mu ddiiro n'eragira nti mutabani w'omukulu agenda alye kawunga n'ebijanjaalo by'akawukuumi abiwuliremu. President João Lourenço yeewera nti mu kisanja kye ababbi bonna abadde bakalizza eggwanga nga bakikiza ne Eduardo dos Santos tajja kubattira ku liiso. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Obuganda busuze bulindaala okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 66 enkya ku Sande emisinde gigenda kuddukibwa mu nkola ya ssaayansi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abakulembeze mu bitongole bya gavumenti abakola mu ngeri emirimu mu ngeri ya gadibenga lye bakikomye nti kubanga bano be balemesezza obuweereza okutuuka ku bantu n'okulemesa eggwanga okukula. Abakulira ennyonyi y'eggwanga ya Uganda Airlines balangiridde nti kakano baakugatta Ensenene ku byokulya bye banaagabulanga abasaabaze abatambulira ku nnyonyi z'eggwanga okuli ezigenda ku ngendo empanvu n'ennyimpi. Mutabani we yali omufuzi wa Angola ayitibwa Jose Filomena dos Santos yamwalula esiridde emyaka 5 wakugimala mu nkomyo kkooti ya Angola eragidde bamusibe olw'okubba ensimbi z'eggwanga mu biseera biri kitaawe w'abeeredde mu buyinza. Ge mawulire ekiro kya leero aggundegunde maaso moogi.